Agenda ku bitundu by'Eraka yadde amazzi bwebulamu bitabuse. Ennyanja efuuse ennyanja, abantu amaka gaabwe gonna gajjudde mazzi w'okusuula n'ebyokulya. Bagamba newankubadde gavumenti yavaayo mu ngeri yakusuulidde omuyonga nakyombekedde kufumbira embaala bikyagaanye. Robert Mutebi ne Yasini Kikoyo mu bituwe. Ekale tugendako mu nteekateeka naddala abantu nga bakyagenda mu maaso n'okubanga emitima gye bakubira mu twenge ya bulire w'olugambo nga kivudde naddala ku ddalu ebutabika eyo. Bagamba nti embeera ya COVID-19 saakati n'ebyenfuna bimu ku ebikosezza abantu. Bagamba nti abantu beeyongedde okuba nga babeera mu ddwaliro ebutabika okusingira ddala abavubuka n'abaana. Ffe munnyo kati birabe. Abakugu abaddukanya ebyobujjanjabi n'okulabirira abalwadde b'emitwe mu ddwaliro ekkulu ery'emitwe ebutabika balaze okutya olw'Abannayuganda okweyongera okutabuka emitwe n'okufuna obuzibu nga basinga kivudde ku mbeera egenda maaso munda mu ggwanga enyigiriza. Emiwendo gy'abalwadde gyalinnya nnyo olw'ekirwadde kya COVID-19 n'emiggalo ebiri egyaliwo nga mwegasemu n'ebyenfuna ebinyigiriza abantu ensangi zino nga akulira okujjanjaba abalwadde b'emitwe Dr. Harriet Birabwa bwannyonnyola. Naye kyatulaga nti bwe tugeraageranya okuva ku COVID paka wano we tuli tulaba nti luli twayinanga abalwadde nga 9 naye kati tugenda tusussa mu 1,000 nga tulaba nti namba yeeyongedde abakozesa omwenge ebitamiiza olumu tubeeramu n'obulwadde obulala nga bwe tukoze eki nga bwe tugambye so tusuubira nti bweyongedde. Dr. Juliet Nakko akulira eddwaliro lino agamba nti si kituufu nti bakaka abantu okuweebwa ebitanda ebutabika. Abalwadde abamu bajja mu kyeyagalire nga beeyagalidde ekitalina buzibu kubanga era bwe kiba bulijjo. Naye olw'embeera ey'obulwadde obw'omutwe etteeka lya Uganda n'amateeka gonna amalala mu nsi yonna singa musoma amateeka g'ensi mu nsi yonna mental health laws gatuwa olukusa olumu n'olumu okuwa ebitanda abalwadde betusuubira nti bayinza okwekolako obulabe oba n'okukolako abalala obulabe. Ye Dr. Brian Mutamba nga naye mukugu mu kujjanjaba emitwe agamba nti ebizibu bino byayongedde abantu okuyita ttembo naddala mu bavubuka n'abaana nga buli wiiki balaba abasoba mu 100 olw'okozesa omwenge sakati n'ebiragalagala. Patient, child and adolescent clinic. So on average, we see about 140, 150 children attending that clinic on Tuesdays and Wednesdays. You said you start admitting at what age? So from about 5 years, 6 years. Dr. Nakko asabye abantu okukozesanga ku malwaliro amalala agajjanjaba emitwe mu bitundu byabwe okusobola okulaba nga bakendeeza ku mujjuzo oguli ebutabika. Era abasinga bw'abeeramu n'ekitonotono tajja kwagala kujja butabika naye nga tekitegeeza nti tetujjanjaba bulwadde butonotono. Obutonotono tubujjanjaba n'obutali butonotono obw'amaanyi ennyo nabwo tubujjanjaba. Obwandibadde obw'amaanyi ennyo bwe tulowoozaako mu Luganda nga kye bayita akazoole oba bipolar affective disorder oba eddalu nga schizophrenia n'okwennyamira okuyitiridde waliwo okuwunga ng'okubeera mu bakadde then wabeerawo obulwadde nga bukuleetera okubeera nga tokyategeera bigenda mu maaso kye twandiyise psychosis. Eddwaliro ly'ebutabika lyazimbibwa omwaka gwa 1955 n'ebitanda 505 wabula ng'olunaku olwaleero omujjuzo guyitiridde ate nga n'embalirira teyeeyongerako kinene. Bya Muhammad Wamala ne Wandru Boni, Salty TV, Omunnyo.